omuntu alina kunvuma face to face ate abasinga social media they are cowards kubanga buli omu amanyi gyendi. Yes. Asobola kujja nakulumba. Just come to my face okyogere ekikuluma. Yes, buli lukya wabaawo ekituuka ku mukyala amanyiddwa nga Susan Makula era nga n'essaawa zino omukyala amanyiddwa nga Susan Makula nga muninkini we oba bbaawe Aloysius Bugingo omusumba oyo bwe yamwegaana kyaddaaki naye amweganye oluvannyuma lw'okuba nti obudde bwe banaatera okuba nti bagenda mu kkooti bunaatera okutuuka. Omukyala ono amanyiddwa nga Susan Makula kyaddaaki yavuddeyo n'agamba nti nze sibangako mukyala wa Bugingo olw'ensonga nti Bugingo ekyokumuleeta ewaffe yajja kuyitawo buyisi nga azze amulage abazadde be olw'ensonga nti baali bapulaninga okuba nti bewasa era baali baagala bateekewo ennaku ez'omwezi bateeseganye n'abakulu bamubulire ennaku entuufu omukulu Bugingo z'alina okukyalamu ewaabwe n'okwanjula. So kiri ekyagenda maaso tekwali kwanjula ate teyali mbaga yadde manya tekwali kwanjula ate tekwali kukyala yadde mwabiraba ku TV naye weebityo si we byali era nze essaawa zino sinabeera qualified beera mukyala wa Pastor Bugingo olw'ensonga nti emikolo egyo gyonna teginnaggwa. Ffenna tumanyi nti mu maaso awo kkooti egenda kuba ebayita babitebye lwaki bamenya amateeka ag'obufumbo. Era omukyala ono Susan Makula avuddeyo n'agamba nti I have a man who wants to marry me and he will marry me in the right time because he wants and he will marry me. My people wanted to know who he is, and as a child who was brought up well, I cannot get married to someone without showing him to my parents. See, so omukyala oyo Susan Makula bw'atyo bwe yayogedde nagamba additionally Makula stressed that that is left for her parents to decide. So after showing him to them, they now have to decide if they liked him for me or not. They will then write a letter. Ndowooza owulira omukyala ono nga nnyonnyola agamba nti kasita yamala obbalaga omwami kati kiri eri bo okusalawo oba omwami bamwagadde oba nedda. Era mu mbeera eyo baba balina owandiika ebbaluwa egy'okutwalibwa ku kkanisa erage nti bakkiriziganyizza naye okuba nti awasa omusajja we. Nagamba nti therefrom we will go to church and do the marriage ceremony since I'm a born again Christian. So mukyala ono agezaako okulaga abantu nti naye ng'omuntu si mufumbo eri Pastor Bugingo. Era nga Bugingo bwe yavaayo n'agamba nti Susan Makula yadde mukyala we naye emikolo teginnaggwa naye ate bino byonna ekibireese kwe kuba nti omukulu looyo omu yavaayo n'aba nga abatwala mu kkooti era nga bagenda kuba mu maaso awo mu mwezi guno gwennyini bagenda kuba bawera ennemba n'omusango ogw'okuba nti bamenya obuwaayiro mu constitution obukwataganya n'ensonga ez'obufumbo. So tulinze updates tulabe ebinaaba bivuddeyo naye nga omukyala Susan Makula kyaddaaki naye avuddeyo n'agamba nti sibangako mukyala wa Pastor Bugingo. Ekyewuunyisizza bannayuganda olw'ensonga nti baalaba nti guli omukolo gwalagira ddala nti abakulu bano balina we batuuse naddala mu nkolagana yaabwe. Kale ku Pregen Media tuba tugamba nti likinga, commentinga era otubulire endowooza yo. Gw'omupya subscribinga onyige n'akade osobola kubanga tosubwa mawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda.